Kakati njagala nnyo wetegereze wantu wano. Omuteeko guno gwa ikhfaa'u waliwo ennyukuta zo ez'enjawulo nga tulina okugoberera enkola ey'enjawulo mu kubanga tuvaayo oba tufulumya bulungi omuteeko guno ku muteeko ogwa ahkaamu nuuni saakina wa tanwiini. Ennyukuta zino ziri ssatu: ennyukuta eya taa'u, ennyukuta eya ddaali n'ennyukuta eya taa'u. Ennyukuta zino ziva ku buvo kumpi bwe bumu n'obwa nuuni waneeno wano kumpi n'amannyo we gaviira, amannyo we gakulira. So kati bwe weetegereza nti bw'obanga osomye ng'okoze enkola eyo nti ogenda okuwuuna ng'olede olulimi lwatuuse dda, ojja kwetegereza nti ate obanga ate ayolesa nnuuni, obanga ayolesa nnuuni, obanga asoma idhhaaru naye ng'ate nnuuni ogitaddemu gunna, oba ntegeerekeka. Kati okugeza mu aya ffe negamba min tahtiha al-anhaar oba min dunillah oba mantiqa. So kakati zino zo zibeera special, zina special case. Ky'olina okukola olina okuba nga olulimi olusembeza kumpi n'obuvo bwazo osobola okulaba nga nuuni eno esigala ewuunibwa wabula nga teyatulibwa, kubanga wonaateeka olulimi waneeno ennyukuta zino we ziva wennyini ogenda kuba nga ate osoma nnuuni ogyatule ate nga guno omuteeko gwa njawulo gulina okwawukanako idhhaaru. So kati kye tukola amanyi bafe abatajwidi bategeeza nti olulimi olusembeza lubeera kumpi n'amakharaji naye terukoonayo, owuuna nga gye luli n'ogamba nti min tahtiha al-anhaar, okwawukanako ne min, owulira nti awo oyatudde nnuuni naye gamba min tahtiha al-anhaar. Ogenda okwatula taa'u n'olukonawo bukoonyi, taa'u ogyatula naye ogenda owuuna nga terunatuuka, then otuuka okwatula taa'u n'oluteekayo min tahtiha al-anhaar, n'eddaali min dunillah, ne taa'u mantiqa bw'otyo.